Uganda eno wetutuuse twetaaga baminisita nga 5-10 nga bakola emirimu nga Honorable Baramu wali okuzikola. Abannayuganda aba wansi bajja kufunako obuweerero. Yes, atera nate tuzze okuba no tubatuusaako ebintu bingi wano ku mukutu gwaffe ogukyasinze okwagalwa naddala nga mu bannayuganda mu basinga okutuwagira omukutu gwaffe ogwa SML News okuba ntuze batusaako program The Crisscross. Sseruyiga Ruvini yenza agikutte mu mitambo. Ntambudde sitaasi atambula nzekka ngera mummanyi n'olwaleero nina gwe ntambudde naye mukenkufu muyivu musomesa asaana kusoma n'ayongerako n'amateeka bwe kiba kisoboka agenda ajjeyo kaddiguli ako nako oba oli awo ate obulamu bwongera okumunyumya ne saaviisi zennyini agezezaako okuweezaako mu bitongole bingi nnyo ebya gavumenti wano ate ng'era n'essaawa ya kaakati akolera ddala omulimu munene nnyo naye nga sinaba kumwogerako bingi nsaba ate ababuuzeeko nyanza simu. Neyanziza Alvin okubeera nti no nange nkyaziza wano ku mukutu guno gaagadde era nga woogambye gulabibwa n'abantu nkuyanja. Ntwala omukisa guno okweyanjulira abatulaba nti erinnya bampita Jimmy Nambiro. Jimmy Nambiro nkola nga omuwandiisi wa President ow'ekyama ku nsonga z'ebyenjigiriza ne skilling mu State House ng'ate nze akulira desk ey'ebyenjigiriza mu State House. President yavaayo n'anonda okubeera nti akulira desk eyo ey'ebyenjigiriza mu State House. Era njagala kutwala omukisa guno okwebaza Oweekitiibwa President okulaba nti nange yampa omukisa guno okuweereza Abannayuganda. Ebiseera bingi ntera oguyita omukisa kubanga si kintu kya bulijjo. Bantu bangi bandyagadde okubeerako we tuli naye fe abaliwo ogwo omukisa tolema gwebaliza Katonda. So ndina okwebaza President okulaba nti yampa obuvunaanyizibwa buno okuweereza Abannayuganda. Mbuulira abantu nti si mulimu nti kukola mulimu kuba giba mirimu nkoze emirimu naye buno mbuyita buweereza President bwe yanteekamu. Bingi nnyo bye tukoze naye President yampa obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti amasomero oba ebyenjigiriza oba enkola ye gye yatandikawo mu 1997 eyabo UPC mwenna musome UPE bona basome yagitandikawo 1997 era etandika naffe. Nze ndi mwana wa UPE. President yampa omulimu ogamba nti enkola eno saagala kulaba muntu yenna agitataaganya. Ebiseera bibadde bingi nga ssebo abantu beerimbise mu mulimu ogw'okutataaganya enkola ya President akola naye eri bamulabisa nga atakola. Ayagala abaana basome boona eri abamulabisa nti oba President takola kiso. Wewava President n'agamba emmeeza eno kebeerewo mu State House. Era njagala kwebaza bakama bange ab'omu State House okutandikira ddala ku atutwala State House Controller mukyala Jane Bareke. Mwebaza ne sekwebaza yenna kubanga byonna bye tugezaako okukola yatusobozesa. President waba atulonze n'atusindika mu maka og'obwa President omuntu atutwala alinga Permanent Secretary wa State House ye State House Controller. So maama tumwebaza okulaba nti atusobozesa okukola emirimu ze tukola. Weewaawo omulimu n'aba technical people mu Human Resource Department, Principal Assistant Secretaries bakola
engeri gye batuyambamu kuba obukosi wojja mu State House nga omuntu omupya oba tomanyi bintu bisinga bungi nga ebitambula. So those officers baliwo batuguidinga okulaba nti no tukola emirimu nga we tuteekeddwa ozikola. Nze ng'omuntu really ndi musiimu si lwa kubeera nti no oba sente zokka naye guidance gye bampadde ne support kuba kati olaba mukulu Alvin we natuuka ne ngamba kiki kye nnina okola okulaba nti no obuvunaanyizibwa president bwampadde bugenda mu maaso. Nalina okutondawo layini ey'essimu naye nga layini y'essimu yo sisobola agifuna nga tewaliwo mukulu akoze ki anteekeddeko omukono. So bakama baffe mu State House ne bansobozesa okutondawo layini eyo. Layini eyo ekoze emirimu za maanyi okulaba nti no katufuna feelers eziva mu ground. So tetulema kwebaza really era kyemanyi nti no president waali ateekwa okubeera nga afuna feelers yes ez'emirimu ze tuli okukola kubanga olaba president waaba akulonze bali bayinza okugaana yagamba bameka be yakalonda bw'onooleetawo njawulo ki naye nze nsuubira nti omwaka ogumu gwe naakamala mu State House waliwo enjawulo eyo impact tugiraba naye nga tetunnaba kugenda nnyo abasinga bagamba nti omuntu otuuka mu State House olina okuba nga atisse olabyemu ku bakulu ate ekyokubiri kiki ekikuyambye okuba nga olwanagana entalo like kubanga ebiseera ebisinga mmanyi nti wakatebe k'oba oliko wabaawo abakeegomba okukatwala oluusi nga teyeegomba kukatwala naye nga kimubisa bubi okuba nga gwakaliko okoze otya okulwanagana entalo ezo Katonda akuyisizaawo atya? First and foremost nze okuyingira mu State House waliwo we nava nga w'obuulidde abatulaba ndi musomesa omutendeke. Okay, nga sinabana kutuuka ku busomesa ndi mwana wa Museveni ndi mwana wa UPE. Enkola y'aboona basome yeereeta ono omwami Nambiro okumwanjula eri ensi yonna kuba nze kati sirabibwa wano mu nsi yonna era saffectinga wano wokka ne mu nsi ez'ewabweru abantu bansomyeko era ne woogenda ku mitimbagano bajja kugamba nti Nambiro stands against corruption. Kati omwana wa UPE y'ono gw'olina mwana wa UPE musomesa omutendeke akuliddeko institutions president yavaayo n'anonda okubeera RDC mu district y'e Butalejja n'enkola emirimu nenvaawo ne bampa transfer ne bantwala mu site y'Embaale mu Ndaso State Division nga RCC we division eyo n'enkola emirimu kubanga awo eriiso lya president liba lyerikulabye. Kati office eyo mbaddeko ku interview nembagamba nti nakola mu office ya president era wenva mu office ya president navaamu ne legacy navaamu ndesemu erinnya kankyuse n'entuula ndesemu erinnya wogenda ku office ya president okutandikira ddala ku minister Maama Mire ffe tumuyita Maama Mire the honorable minister for presidency amanyi Nambiro era amanyi nti no I stand against ebibi corruption simwagala yantegeera ndi mu RDC kuba ye yali minister atutwala Human Resource mu office ya president bamanyi Nambiro newe tugenda naawe bamanyi permanent secretary Haji Kakande amanyi Nambiro olide kati we tuvaawo tulina atutwala kuba kati nze ndi RDC emeritus atutwala secretariat ya RDC Major Masa Simwe amanyi Nambiro tosobola mukubira simu n'omubuza mbulirako Nambiro yani ajja kubuulira Nambiro yani. So nenebaza Katonda nti naweereza mu office ya president it's one of number one office mu ggwanga lino nenvaamu nendekamu legacy kati nva atya mu office ya president okujja mu State House mirimu emirungi zenkoze ate president n'agamba kati nkujjaawo nkuleese mu State House. So kyengezako okulaga nti no I will not buy it so much into mu narrative egamba nti no sooka kuwaayo kintu ze mu State House ng'ogyeko Katonda president ye yandeeta sinaako wensobola kuwaayiriza nti gundi nedda. So
basically we tuba tukola emirimu olusi Alvin oyinza okubeera ng'oweereza ng'osuubira ensi tekulaba naye ensi eba ekulaba. So tugezeeko okulaba nti no Mukama aba tuwadde omwagaanya okuweereza tukole ekyo ekisaanidde okukolewa. Era Mukama agenda akujja awo akutuusa awalala. Kuba kati olaba President okumpa obuvunaanyizibwa buno bwe yampa. Kaakati omwaka gwemaze mu State House erinnya eryange tolyogerera mu Uganda. Ntera okubuulira abantu nti kati erinnya Nambiro lyatuuka weesinaba kutuuka. Okay? Lyatuuka weesinaba kutuuka not because ndi mukozi wa bikolobero. Nenga lwakuba nti no President yanonda n'angamba kino kye njagala okole era kye ndi okukola. Ate mu kukikola ekyo mulimu ebisoomooza nga woogambye. Era kye kibuzo kye mbadde njirako. Yes, mulimu ebisoomooza nga woogambye entalo naye kati ffe tetulwana ntalo. Nze nabuulira abantu nti sirina maanyi galwana ntalo. Sirinaawo kulwana lutalo na muntu. Nwana naawe lutalo lwaki? Ensonga eri nti President yampa obuvunaanyizibwa. Yampa kukola kikyenkola. Ate bwe mba nkikola ngoberera etteeka. Kubanga engeri gyendi mu kisaawe ky'ebyenjigiriza buli lunaku mbuulira abantu nti ekisaawe ky'ebyenjigiriza kirina ze tuyita legal frameworks. What are those? Instruments ezifuga ebyenjigiriza ezirungamya ng'ekisookera ddala tulina waliwo gye tuyita government white paper. Government white paper. Waliwo government white paper. Eyo njijukira mu South Africa. Mu South Africa no tulina nga tusoma. No tulina wano gye tuyita our government white paper. Erimu ebintu byonna yandibadde nga blueprint. Okay. Naye wandigambye nti njagala kufulumya ekifaananyi kino naye nga kino kyensookeddemu okukolamu gundi blueprint. So white paper weeri erambika biki gavumenti byerina okugira naye ate ne tubeera n'etteeka lye tuyita erya Education Act. Education Act. Amanga zetuko ebyo by'otugambye. Kiruwa ekireetinga ne constitution kuba katuno tuli mu kutunula constitution y'ebyenjigiriza. Kati okuva mu white paper ababaka bagunde ba parliament baaja ne babaga etteeka. Manya nti buli subsidiary law gye tulina eri tagged ku mother law eya constitution. Kati Education Act ey'E2008 esitemingira ddala mu constitution eya Uganda. Etteeka lino lyogera ku butya ebyenjigiriza ebirina okutambuzibwamu. Naye ate nze esira ntera nnyo gisiba ku implementation ey'enkola ya boona basome ng'ate ya bwereere. Ekigambo kino ntera okikozesa nti boona basome ng'ate basomera bwereere. Oyinza okubeerawo enkola nti ya boona basome naye nga basasula. Eno nkola ya boona basome ng'ate ya bwereere. Yeyo President gye yatandikawo mu 1997 n'avaawo ku mutendera ogwa primary n'agireeta ku mutendera ogwa secondary mu 2007 ng'abaana Abannayuganda balina eddembe. President yabawa eddembe. This is a constitutional right. President gye yatuukiriza nti buli mwana Omunnayuganda yenna ali wansi w'emyaka ezigenda ku ssomero alina okugenda asome ng'ate asomera bwereere. Gwe Alvin w'oba oyagala okutwala omwana wo kubanga tulina n'amasomero ag'obwannannyini, w'oba oyagala okutwala omwana wo masomero ag'obwannannyini eyo basasulayo ssente era tewali akugaana kubanga oba okola ki oba osobola. Naye wano enkola eno President agiteekerawo abo abaana. President mwenyini abayita ab'abankuseere. Kati nze Nambiro nali mwana wa Munkuseere. Nali mwana wa Munkuseere hawo nti taata owange yafa nkyali muto, maama wange yali teyalina kyonna nga kugattagatta kulaba ng'osurvivinga. Kati abo be bantu President be yateekerawo enkola eno eyaboona basome. So kyenkugambye nti tulina lutalo lwonna lwe tulwana na muntu wabula kati ffe omulimu gwe tulina nti kuteekesa tteeka mu nkola na biragiro bya President mu nkola. Onojjukira nti President avuddeyo ebbanga ddene
ntera okujjukiza abantu nti we yali mu kutambula ku PDM yali ayogera ku tewaliwo meeting president gye ya addressinga oba gye yali n'atayogera ku nkola y'aboona basome ate nga basomera weerere era n'alabula n'abakulu b'amasomero nti temwetantala kukola ki kulemesa nkola eno. Waliwo mabegakaawo Honorable Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa yavaayo n'agamba president ti president munnaye abantu enkola ya bonna basome gye wateeka naddala mu standard ya sponsorship nti oba university oba ki wagiteerawo bannaku naye munnaye baana baffe ate ffe abalinamu ffe abagenda esooka ogyogerako ki? Omanyi focus yange okusookera ddala ebadde ku omanyi kye tuyita consistency. Consistency kintu kirungi nnyo woba okola omulimu. Consistency ebadde ku nsonga ya UPE ne use kati ekyo omukulu Right Honorable kye yayogerako gavumenti yateekawo ekintu kye tuyita tuziyita one we have what we call loan schemes. Waliwo scheme government gye yateekawo nti abaana bagifuna ne basoma baba bafunye omulimu ne batandika okusasula gavumenti. Kati kyekyo omukulu speaker kye yali alifaringako nti abaana bano ate abali okufuna loan zino ate kati baana babagagga si baana babaavu kubanga loan zino president oziteekawo ku mitendereza university oba tertiary institution yaziteekerawo bana omwana alafuubanye ayise mu UPE ayise mu UZI wuyo akoze senior 6 qualifying ogenda ku university naye ate ne sente za university zikola ki eziriwo okubateekerawo ekyo. So ise matter kye nali nsuubira nti bo nga ababaka ba parliament bandibadde bateekawo okunoonyereza ekyo kyetaagawo okunoonyereza okulaba nti real ensonga eyo ebeera address nti zino loan schemes zibenefitinga abo abaana bezisuppose okukola ki benefitinga. Okay, ku nsonga waliwo ennaku ezo nkulabye nnyo ng'otambula era nkulabye nnyo mu mikutu egy'enjawulo empapula z'amawulire ku UBC Bukedde n'emikutu emirala mingi nnyo ku nsonga naddala ensonga ebadde esinga okubaawo mwezi nga gumwawo emabega nonnaku mukyaka wiisenti ntini emabega obadde oli abaana ababadde mu tertiary schools babadde tertiary institutions babadde baba graduate nga bafuna graduations zaabwe bafuna certificates zaabwe era nkulaba nnyo mu mikutu nga bamaliriza nga process empya kati ejja oba kati program yazikiridde awo nedda ssebo kati gwe omanyi nga wenkugamba nti education and skilling yes wiki bbiri emabega twali tumaliriza okufulumya abaana ba president ababadde batendekewa wano mu Kampala mu nkola ya skilling mu nkola ya skilling navaayo ne mbagamba nti wano mu Kampala president yateekawo skilling centers ziri 9 era mpizo zikubalira ne zigwayo. Tulina Ekigoowa, tulina Eruzira, tulina Sabwe, tulina Mulago, tulina Ekikoni, tulina Nankulabye, tulina Wandegeya, tulina neyawe nasana teri tombuzaabuza tombuzaabuza kuba njagala zibalira abaana Uganda zo sisaka bala 8 Luzira njibaze waliwo Emutundwe. Okay, waliwo Emutundwe. So centers ziri 9 zitendeka abaana skills ez'enjawulo yeyo function gye wandabamu nga kati abaana abo bamaze emyezi 6 president abasasulira tebalina kye baleeta wabula baleeta mitwe zaabwe buli kimu kyonna president akikola okuviira ddala ku maazi ge banywa n'emmere n'okusasula ba instructors. So abo abaana we bamala tulina certificate gye tubawa nga management eya skilling Kampala yeyo zezo certificates ze walaba nga zigabiwa naye ate abo abaana nabo
bagezesewa mu luzungu kye twandiise nti assessed n'ekitongole kya gavumenti kye tuyita kya UVTAB. Kati UVTAB kye kitongole kiri mu Uganda ekivunaanyizibwa ku kugezesa abaana abali okusoma ebintu by'emikono mu mitendera zonna. Waliwo kye tuyita formal ne informal. Kati fe abaana baffe aba president bali mu informal kubanga bwe baba bajja okuba traininga mu centers ezo zenkubalidde. Of course president yateekawo ne regional skilling hubs ezi training abaana mu region zizona 20 agakola Uganda. Zona president yaziteekamu era abaana basoma. Abaana abo lwaki tugamba nti bo bali informal. Programu ya president yo tetuganya ffe ogamba nti omwana okuyingira omwo alina kubeera nga yamala senior 4. Omwana oba yasoma P1 oba teyagimalaako kasabeera n'emikono n'omutwe n'obwongo n'okwagala aje. Era tulabye nga kikola abaana bayize ebintu bakola ebintu ebikwewuunyisa. Nze ntera okubuulira abantu nti nze ebbalobu weevaako mu nyumba ewange ndina kuyita electrician naye ng'ate nasoma ndina zidiguri. Kati bano abaana aba president abatalina zidiguri be bakanika aga amasanjalaze, be bakola engaato, be bali okola zikeeki, be bali okola emigaati, be bali okola enzigi. So kyekyo kyewandabiramu. Otherwise tutambudde eggwanga lyonna nga tulaba nti nga wenkugambye kati enkola gye twogeraku eyo era nayo president yagiteekawo ya bwereere. Nga woolaba wano nti primary mu UPE omwana alina kutambula agende ku ssomero. Omuzadde gula uniform making sure nti omwana alinako kyalya ku ssomero, omugulire ebitabo. Ne mu secondary weegutyo. Naye kati mukama wange kankubuulire kyemanyi obudde bwa TV buba bugenda. Ekizibu ekibadde mu ggwanga wano kibadde kimaze emyaka 20 abiri. Oyagala tugamba nti okuva system yajja n'ekizibu ekyatandikira. Not a system. Naye okuva president atandika enkola scheme. Atandika enkola eyo abasajja bagiyingiramu. Nera nawo president yabaleeta abasinga. Neda. Si yabaleeta. The president does not appoint head teachers. Yeah, I agree with you. Bano bantu, they are recruited through the system structures nga we ziri. Naye bava kuteeka lyenkusomedde ne bava ku nkola gye tuyita policy kati bo ne batandika okukola ebyawe. Yensonga lwaki oba walabye Minister Balamu. Era nze njagala kumwebaza by the way, kansinzire wano neebaze Minister Balamu. Omanyi Abannayuganda muli bazibu. Abantu batandise okwogera ebigambo ate Balamu afuuse kooti, afuuzi yakwata, yawozesa, yakola ki. Eyo step kati gye twetaaga wano mu Uganda. Buli minister yena waali. Mulimu institutions obosso nanti. Mulimu institutions obosse kuba kati okusinziira ku tuwa ya Minister Balamu owa local government ne Minister of State owa Honorable Namere autuuka n'agamba Alvin wakoze kineno please police officer arrest that one. Nga tewaliwo yadde kasamoni taba no system kati ezimu ziba zifudde wali oba wawa samoni. You see kankubuulire Alvin, Uganda eno we tutuuse twetaaga baminisita nga 5-10 nga bakola emirimu nga Honorable Balamu wali okuzikola. Abannayuganda aba wansi bajja kufunako obuweerero. Bwenze olwaleero ntambudde n'empapula oyinza ozeesomera. Ono headmaster wa somero tosoma somero. Ono headmaster wa somero lya gavumenti yasasuziza abaana emitwalo meka zoogere mu kamera. Emitwalo 8. Nga zisasuza zaaki nti PLE registration.
naffe bino baabitusasuzanga. Anti baabikusasuza mu bumenyi bw'amateeka. Kyenkugambye nti katono we tumukwata gw'oyagala minisita agambe nti no ABCD ono mubbi. Navaayo ne mbagamba nti President Yoweri Kaguta Museveni okuyita mu minisitule y'ebyenjigiriza asasulira buli mwana yenna agenda okukola ebigezo ebyakamalirizo ng'ali wansi w'enkola y'aboona basome ku mutendera gwa primary n'omutendera gwa secondary bamusasulira esente za UNEB n'ez'okumukubya obufaananyi. Mr. Nambira atawo kiyitiriza kubanga ate kati nkiyitiriza kiki nze when I was in senior 1 nafunako omukisa ne ngenda ku government ne ntuuka ne baŋŋa performance yo mu primary teyali mbi era government yo egenda kubanga okola ki naye ngera registration tuka ku registration ku senior 4 osasula nga ali mu private. Kati mu abantu abaleero nze I am a presidential appointee. Omanyi we twogera ku kigambo presidential appointee, president yanonda okulaba nti no Uganda eno yonna ebigenda mu maaso mu masomero bivunaanyizibwako. Olwaleero ndi wano ate sirikoowa kubuulira bannayuganda paka nga president alekedde okola ebintu bino. Mbuulira gwe omuzadde andaba naagwe memba wa parliament ali okundaba olwaleero chairman LC5 kansala gwandaba chairman LC1 gwe bagenda okulonda ng'oli kundaba ku lutimbe luno. President Yoweri Kaguta Museveni okuyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo asasulira buli mwana yenna agenda okukola ebigezo by'akamalirizo sente ez'okwewandiisa ku UNEB. Nawe kityo tewaliwo mukulu wa ssomero yenna ateekeddwa okuggyako wadde siringisi 10 nti kyakuwandiisa mwana kukola bigezo bya UNEB. Wakuggyako sente mubuuze bulungi esente zino zinsaba zaaki. Wakugamba nti no zakuwandiisa mwana kukola UNEB oyo mutwale ku poliisi mubbi awedde emirimu. Naye honorable eddoboozi lya president naddala mu byensoma watyanga sente oba zemuwa amasomero tezimala. Nedda ssebo. Omanyi kati mwe abankyaza njagala munyambe tuyambe eggwanga. Olwaleero point gye naakakubuulira nti president asasulira abaana boona esente ez'okukola ebigezo. Kati ekitegeeza nti headmaster yeena tateekeddwa ate kusaba mwana sente. Tuli wamu. Kati ekyo njagala buli omu akitegeere nti buli lw'olabira ku headmaster yeena asaba abaana nti no sente za kubawandiisa kukola UNEB, oyo headmaster manya nti no mubbi n'olw'ensonga eyo kuba enduulu. Kati we tudda ku nsonga ey'okugamba nti sente gavumenti zeewa amasomero tezimala, ngenda kubuuza ekibuuzo nti ezimala zeemeka? Ezimala zeemeka? No, ezimala kukisinziira ku service zeoli zaba alina okudelivaringa. Kati kankubuulire kino. Olaba ate leero ntambudde ne rekodi eno kuba nabasuubiza ku luli ekituufu nti wenkomerawo tambula wekka wenkomera kubanga ekifaananyi omanyi abantu bamakinga nnyo president okulabika eri abantu ng'omulimba. Ate ffe ekyo nga nze kati nze gwotukyaziza wano ng'ogyeko ogamba nti no nkola mu State House. I am a cadre. Ndi kadda wa system eno. Tonna kikyamu ky'osobola kwagala kukola ku system eno n'enkuutira ku liiso. Abantu wabweru baagala okulabisa president ng'omulimba. Nga we yagendanga n'agamba abantu mu PDM nti okusoma kwabwereera abantu nti bamuwanga obujulizi. Ate kati wuliriza abantu nti awo bali ababbi be bali okulabisa president ng'omulimba. Ati yensonga lwaki olaba kati nze navaayo ntambula n'etteeka ntambula n'ebyo biki president byali okukola such that abantu bakimanye
era buno obubaka butambule paka ensi yonna gyekoma. Navaayo ne mbagamba nti pulezidenti teyakeera bukeezi n'agamba nti mukeere mugende ku ssomero musome nga talina kyateekamu. Pulezidenti asupeeringa sente in trillions okulaba nti puroguramu y'aboona basome egenda mu maaso. Naye bali abali eri balabisa abantu nti ndowooza pulezidenti yasindika busindisa abaana mu masomero talina kyakola. First and foremost, abasomesa gwe tewawulidde nti abasomesa babongeza omusaala? Aba arts? Tewawulidde oba abasayansi be basooka okuwa esente. Bali ne bava ne bagamba nti lwaki mwe babalese mwekalakaase. Pulezidenti n'abagamba nti totambuza bigere bibiri. Oba otambuza kigere kimu n'ozaako ekirala. Pulezidenti teyatuukiriza kwongeza misaala omwezi guno ogw'omusanvu guno. Wegugwako guti bepa abasomesa bagenda kufuna salary ya njawulo. Pulezidenti tuba tetumukubira mu ngalo. Ekyo kimu abasomesa abali ku government payroll basasulwa ng'ennaku z'omwezi 28 omusaala gwabwe guba gutuuse ku akawunti. Njagala omusomesa avweyo agambe nti guno omwezi tebansasula guli tebansasula. Eyo commitment ya president ne government ye okulaba nti nekituukiriza. Number 2, ebibiina n'amasomero agazimbiddwa government yegazimba. Tewaliwo headmaster ajjako era akulimbe nti waliwo esente ze nakuŋŋanyiza n'enzimba classroom block. Tekiriyo. So ebyo byonna government ebikola. Sooka ondeke. Kuba we nali wano nabagamba nti ngenda kubajjira n'obujulizi kuba kuli mwalimu naye kituufu nambiro kyoyogera nkulaze wali nti oli yasasuzza emitwalo 8. Bwetaavu ku ssomero. Bwetaavu butya obwaki 8 ezo ateese mu nsawo. Ate kati story ebyetololerako bingi namaze omugamba ziizeeyo. Kuba ebyo byenkulaga waliwo webiraga kati ndina enkola gye nkolamu ngenda kumaliza nayo. So president n'azimba ebibiina omanyi nti ebyokutuulako desk government yezigula. Tewaliwo headmaster akuŋŋaanya sente mu bazadde n'agamba nti no ngenda agula desk. Textbooks ebitabo textbooks government yezigula. Kati amasomero aga secondary agalina laboratories waliwo ze Twitter reagents chemicals ezikozesebwa mu gundu mu laboratory. Government is where akati gwoli muna mawulire njagala otambuleko mu ssomero lya government nga waliwo laboratory etali mu reagent eyetaagisa. You see bino byonna ompadde assignment wenkuletera obujulizi. Ndeetera wano woddamu okunkyaza ogambe nti no nagenda ku ssomero gundi ssomero lya government lirina labu naye temulimu reagent fulani. Kubanga amasomero ga gavumenti mwe musinga nobeera computer enti. Sebo ofa ku bya computer. Ate byonna you know that we have differences. Tulina difference wakati wako computer lab and science lab. Yes. I'm talking about the science lab. Even the other and social and equipment. You see, ICT is something that has been brought on board. Era kyemanyi nti ministry ya ICT ne education bali kolaganira wamu okulaba nti computer labs zizimbiwa ne computers zigabiwa ku masomero. So that is something. Ne point gye mbadde ndi kulaga nti government etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo. Kati kuli nawagamba nti njagala osome wano gano masomero per district sente mmeka eziweerezewa patamu milioni 7.9. Somero ki somako example emu y'essomero. Example emu Abimu mu district ya Abimu SS center number yeeyo byonna byebyo then ne bagamba budget otunira ku budget eri ebitundu 25 kwa 26. Then otugenda waneno money released 3/4 milioni 7.9 mu emitwalo 6 mu kakaaga komao katolabe eri essomero. Headmaster tasobola kuvaayo
n'abuulira abazadde nti gavumenti yampeereza miliyoni 7.6 ziri ku akawunti. Kati ezo ssente tewali wazibuuzako naye gavumenti yakuweereza miliyoni 7.6 for this term. Zaakoze eki? Olyokodde ku baana ba Museveni okubagoba mu kibiina. Zino ze bakuweereza okuddukanya essomero. Si za kusasula basomesa, si za kukola ki, wabula za kulaba sports zigenda amaaso. Ogulidde abasomesa enooni. Ezo ssente. Ba headmaster bameka abavaayo ne bazoogerako nti gavumenti yanteereddeko zino era wetuti wetwazisaasaanyiza. So wano wetuli kati wano wewavudde n'olaba minisita Balamu ng'ayingidde mu bibiina abantu bamunenyeza oli minister of education. No! He's a minister of local governments. These schools are in local governments. Okay? Abasajja bakonayivinze mu ngeri nti alina abaana 5 mu kibiina naye ku ministry aweerezaayo 10 nga 1200 afise kati sho olusanvu nene. Kati minister wakola promptu visit abakoze omusango. Era nze nasanyuse nnyo kulaba nti Honorable Balamu amanyi naliko mu kitundu ky'e Bugisu. Twaliko mu kitundu ky'e Bugisu ne tukola operation ne tufuna ba headmaster betwakwata. Wenavaayo mwababeera ku social media muyinza okubeera nga mwalaba nga waliwo ne member wa parliament eyampita Al-Shabaab. Al-Shabaab has entered our schools. Nengamba omusajja ono yasoma oba teyasoma? Nengamba sijja agenda mu by'obusomi bwawe kasaba abateekerawo qualification nti okubeera member wa parliament senior 6 sijja bigenda mu nnyo. Senior 6 ya advanced level. Nabirekerawo nengamba naye kambuze abatulaba n'abatuuze benyini mbagambe nti waaye Nambiro ono yagamba nti bano tebagoba baana mu masomero. Lwaki tebagoba baana mu masomero? Nti president byonna abikola ne ssente zizi nakola ki? Aziweereza. Kati ye Nambiro agamba temugoba baana mu ki? Mu masomero. Naye ate katono mupigwe mwalonze ye yeekobanye n'abagoba abaana mu ki? Mu masomero. Kati ku babiri ani Al-Shabaab? Kuba ffenna tumanyi nti no ba Al-Shabaab bakozi baki? Babikolobero. Anti Honorable Nambiro abantu ne bafuna ansa. Abantu bafuna ansa. Era olwaleero wenjogerera Honorable Minister we yagenzeeyo biri ku mikutu we mubichecking abagamba Nambiro yali wano n'abagamba Nambiro yali wano ne mumuyita Al-Shabaab muyiteko Minister Balamu naye Al-Shabaab. Mr. Nambiro oyinza okumanya ebintu bya President Museveni bintu biri byanjawulo mukko. Ye musajja ajja n'akugamba ekigambo n'ate n'amaana atakituukiriza ate atya tugeze ebiseera zennyini zondaze wano eno miliyoni 7.9 tugeze kwa BMSS zinzo okuba nze just in documents. Neda sebo omanyi we must learn to respect a person of a president. Abantu ebiseera ebingi kyenkugambye wano nti baagala okusiba amatu ku president amatu g'embuzi bamuliise ki? Era eyo yendowooza abantu gye bateeka mu bantu eyo nti ndowooza president yateekawo okusoma okw'obwerere naye takuteekamu ssente. Gwe kwata essimu okubira headmaster wa BIM. Yes. Oba kwata oba nkuwe copy. There are many schools, all schools I have them. Oba kubire tuwaye temunaba kufuna ssente zammwe ku account. Aho twavaawo dda ensonga lwaki nkubuuziza ne nkugamba nti ezimala zeemeka olaba na zino zaabalema oku accountingira. Kuba ne wogenda ku ssomero n'obuuza omukulu w'essomero n'ogamba waaye wafunye miliyoni 7.9 tuweko breakdown. Kati kankubuulire nze wembeeredde RDC waliwo essomero lya primary tulabye ku bintu. Waliwo essomero lya primary lye nagendamu ng'afunye miliyoni zaali 10 yafuna miliyoni zaali 16 naye ng'ebintu aguze bya miliyoni 1,000 oba 2 we namubuuza accountability omusajja yadduka n'andekera essomero byebiri eyo. So omulimu tuli kukola
wenkubulira nti olwaleero tulina abasomesa abali ku aba head teachers, mostly head teachers abali ku interdiction, era abakulu b'amasomero bannaye njagala kusinziira wano kyemanyi nti mubeera mutulaba mukutubaswaba bulungi mugoberere etteeka kubanga ekijja si muntu lwaki ekisanja kino buli omu ekyo kyakozesa mwakikoppa kujajja tugamba nti tugenda kuddamu ate kati pulezidenti yatuwa ekiragiro. Pulezidenti yatugamba mu bigambo ndooza byali ebi oba tewawulira oba si kyekyo noonya sipiiki ye ogiddemu ogiwulirize. Yagamba kino kisanja si kyakwebaka. Sebo wompise size kino kisanja si kyakuliiramu si kyakuliiramu nguzi, naye ekyenguzi kyo kale ekyokwebaka tuyinza okkikiza, naye ekyenguzi kiyinza okugaana kubanga emyaka 40 kyabujja kisusuubiza ntuguma ntugala kale katulabe ntugenda olaba ngera tulina ekisanja ekiddako ebikyo olaba wekiba tekinaba kutuukawo wekiba tekinaba kutuukawo. Juzi nali Nakaseke nali mu district ye Nakaseke no district zaffe Luweero eyo oli Luweero nali Nakaseke abakulu b'amasomero bonna ne mbayita era nebaza RDC ne chairman 5 mukuru Ignatius ne kaawe Nakaseke bampitira abakulu b'amasomero bonna naye ekibuuzo kye nababuuza kyaliwo ekiti kuba nkugambye nti tekinaba kutuukawo ogenda biyita byakusaaga kuba kiduduma tekinaba kutuukawo. Nababuuza ne mbagamba olaba PS owa Ministry ya Works agenda ku forced leave, olaba PS owa Internal Affairs agenda ku forced leave nga President yagimusindiseeko, olaba Parliament bakulisa obore omanyi kulisa obore omanyi bulungi ate ndooza ba yali munamawulire munamwe esaawa eno aliwo sawa eno ali mukomera basi kyekimutwalayo bagamba mbu ayinza okuba nga afunamu kasente ke yeeyambisa bukulupya. Kati gendako mu magye eriyo atakimanyi nti General Muhoozi kati yagulawo olutalo ku nguzi. Naye tudda ku nguzi kati ndikubuulira I agree with you. Kati kankubuuliriza obubaka bwe njagala okuyisaawo ng'omuntu I am a principal officer mu government. Obubaka bwe njagala okuyisaawo eri oyo yenna ali mu office nti esente za gavumenti tozizanyisa zijja kufiiramu akabasa. Obeera mu mulimu nti gwa gavumenti olikola kati nga nze ali mu doketi eya education ba inspector abeebakidde ku mirimu abakulu b'amasomero abali okola bye mukola ekijja si muntu. Naye gyompeyo contract nkugobe naye njawo mbajagala ntandikira mu district yange ye Luweero somero ku somero olabe gwe mu state y'amasomero abaana mwe babeera essomero libeerawo nga terina na ttooyi naye nga mutugamba nti sente gavumenti yazirizinga ez'okuconcentrate ez'okukola ekintu ekifaanana buti. Obubaka bwe twagala okuwa abantu nti bagoberere sente za gavumenti esente wezibazi nkuwadde waneso ekopi eno olina ogifunako kati njagala amasomero gano kuba obudde tebunzikiriza nandigasomye gonna n'esente ze gaafuna gwe ng'ow'ekyalo eyo obuuze headmaster nti zaalagawa kuba byonna bibeeramu kyeva olaba pulezidenti agamba ate tuddamu okusasuza muzadde. So ekikulu kya byonna ffe naffe ng'Abannayuganda tusituke tubuuze esente gavumenti zeeweereza zaalazeewa kati nga mu nguudo pulezidenti avuddeyo abagambye buli district ngiweereza biliyoni mu miliyoni 3 kati gwe Luweero genda obuuze biliyoni eyo gye baleeta buli lunaku yalimye enguudo ki? That's what we need to do. Bwe todda ogamba nti nate pulezidenti ave Nakasero oba ave Entebbe ajja akola obwo obuvunaanyizibwa awo ffe bennyini tuba tweriddemu olukwe tuba tweriddemu olukwe olinga akwata muno n'ojja muno n'oza muno. So that is it. Fwe twagala abantu abali mu government offices bazikwate with respect. Nze nkugambye nakola mu office ya president record genereka yonsa banteno mukaba newe n'abantu so okuva mu state house namondeke mu recordinga
sivuddemu nga nzibye sivuddemu nga nkoze eki ekyo kimpa omwaganya n'okuweereza ku mitendera emirala. Okay, mu bumpimpi njagala tunzike na kino eno information bweti nzikiriza nti very many people abatagimanyi ng'ate ba victim nga gwakulira sector eno okoze otya okuba nti no buli omu amawulire gano gamutuukako omuntu okubeera aweya n'ekyo ekiba kyetaagisa nti muyina essomero gavumenti pulezidenti akasente konna akateekayo omwana kuba victims bangi. Kati ansa yeegwe leero tonkyaziza kukyaziza bwe njogera ndaba akitwale ng'ekikulu. Ekizibu ky'Abannayuganda nti w'omubuulira ng'agamba nti oyo asaaga babiyita bya TikTok. Bino si bya TikTok, bino bya ddala. So kyenkozeewo okulaba nti no I create awareness okuyita ku mikutu ezitali ze zimu ku ma TV ondaba mbeerako mu mawulire ag'empapula mpandiise nga mpandika position y'eteeka nga mpandika position ya president agamba ki ayagala ki kuba kankubuulire mukulu Alvin nga we tumaliriza ekiragiro kya presidential directive is a law era lwakubeera nti Abannayuganda balina lumanyemanye balina okujeregerera ekiragiro kya president tekiddwamu gwe akijerengula gwafuna ebizibu. SML News kusaba osibule abatulaba njagala kubeebaza abadde nga mutugoberera era nga mutulaba nsuubiza okujja ate ne information esingawo naddala kubikwata ku byenjigiriza ku masomero nkola ya president ligase ya president eyo ligase ya president kati tosobola kujjawo nambiro ndi mwana wa UP eyo ligase Museveni yagiwandiika wano neeyongera okujja kasa Alvin baba mpadde omukisa nze wendi okujja okwogera eri eggwanga abantu tukole ebintu nga tuteesemu omwoyo gw'eggwanga esente we ziba zikuweereddwa nga gwazi controllinga nga tonaba kulowooza kuzibba lowooza ku Bannayuganda abalala ekyo kikuyambeko okulaba nti no twewala ebinaadirira kubanga ekkomera si kifo kirungi kya muntu kubeeramu si kifo kirungi kya muntu kubeeramu. Jimmy Nambiro ge gange mukulu wa desk ya education desk mu State House ng'ate nkola ng'omuwandiisi wa president ow'ekyama ku nsonga z'ebyenjigiriza ne skilling mu State House. Tweyanzege gwabadde naffe okuva gye twatandikidde paka we tunzikidde. Nyongera okubeebaza mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo nga muteekako emikutu ne mugamba nti SML yesinga okuleeta abantu abayivu ate abalina information ffe byaffe tubijingirira tuleetaawo bennyini abakugu mu ekyo kyennyini kye bamanyi era mutambulira. Tubadde ku SML News mu programu yaffe The Criss Cross Sseruyiga Alvin ze muweerezaawo emabega wa kamera waliyo Regan yatengeera osi editor. Tubadde tubaagala nnyo tubaagaliza byonna bye mutwagaliza. Mukama Katonda abatwagalire abatukumire.